Abapoliisi abajja statement gwakwate musango gw'okutta Ogwa Naggirinya ne yali dereva na gitayimbwa badde obujulizi mu kkooti. Baddeko Nakatudde Winfred ne Ronald Tenywa nga bombi banoonyereza ku buzzi bw'emisango era nga babulidde kkooti nti bano babajjako statement nga beeyagalidde awatali kukakibwa. It is him who voluntarily gave me whatever I recorded on this statement. I did not witness anything in regard to torture. Omu ku bawaabirwa Kopoliyamu Kasolo abiganye n'ategeeza nti akakibwa bukakibwa. Omusajja oyo n'aŋŋamba omukyalo ono empapula ezo zaakutte twagala osayiningeko erinnya lyo. Ne mugamba sitatimenti eno gy'oŋŋamba okusayiningako mugijje kwani? Omulamuzi Isaac Muwata ali musango guno awadde Kasolo omukisa okubaako kyannyonnyola okutulugunyizibwa kwa mutusibwako kwagamba. Empingu ezirina enjegere ku magulu ne ku mikono nga tusula nazo tusiiba nazo. Atotodde embeera gye bamuyisaamu alina okumukuba kibooko okumubikako enkofiira ku mutwe ne feesi akogase n'okumuteeka ku mudumu gw'emmundu nga bino abyogedde akaaba. Omusajja n'atandika okunkuba kibooko nga nkuba waya y'amasannyalaze mu bigere byange eno mu ntobo. Nagenda okuwulira obwonge eno bunneetooloola. Omusirikale omulala owokubiri kwaba bambadde ebya bbulaaka kyeva yajjayo pisito. Najja bw'ati n'anteeka pisito eyo mu kamwa kange awo we nali neebase. N'agamba muleke mukube essasi ku mutwe mutte n'akookinga. Nasika bwanti waggulu olaba nga akookinze okiri bulabuzi nakkiririzawo ne mbagamba muleke nsayininge we mwagala wonna wonna. Alumiriza omupoliisi Nakatudde okumuwaliriza okussa omukono ku mpapula n'okola statement era bamulagira n'okutaako erinnya lye bw'ati n'alaga kkooti siginicha ye entuufu. Nali ŋŋenda okukozesa sayini yange kuba nina sayini yange gye nkozesa ku biwandiiko bye njagala. Omukyalo oyo Nakatudde n'aŋŋamba teekako linnya lyo wandika buwandiisi mannyago. Oluvannyuma Kasolo ategeeza kkooti nga bw'alina omujulizi eyalaba nga bamutulugunya ng'ono abadde musibe munne Lubega Johnson era nga naye annyonnyodde kkooti nga munne Kasolo kituufu bwe yatulugunyizibwa n'akakibwa okuteeka mukono ku statement. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Jonathan Mwaganya ne Timothy Ameriti bakubye ebituli mu bujulizi buleeteddwa omuwaabirwa Kasolo era ne basaba omulamuzi abugobe kubanga baddemu okwekuba amakuuli n'okontana nga si bwasimba nga buleesa abuzaabuza na kujja kkooti ku mulamwa. The right procedure was followed. Kkooti ewadde olwange ennaku z'omwezi 6 omwezi guno kuweerako ensala obanga obujulizi Kasolo bwawakanyizza buteekebwa mu bujulizi bwa kkooti mu nsango oba nedda. Abawaabirwa okuli Kasolo Kopoliyamu, Lubega Johnson, Kalyango Nasifu, Kiseka Hassan, Mpanga Sharifu ne Katerega Sadat bavunaanibwa okuwamba, okunyagulula n'okutta Ogwa Naggirinya ne yali dereva Ronald Kitayimbwa era emirambo gyasuulibwa mu lusaalu lw'emukono ku lw'ebugerere ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana mwaka gwa 2019. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.